abantu abamu olaba n'abalongo batuuka nga balina opinions ez'enjawulo naye mukwano gwo wabanga akoze ensobi ebeera ensobi osobola omugamba gundi wayokyezza naye n'omubeererawo naye ng'ensobi yo ogimaze tosobola kugamba mwana wa munogo badde beebakako mwana 14 years n'olyoka owa comment nti n'omwana naye simaye obwana bw'ennaku zino busege taata wakwata atya ku bbeere n'otayogera ekikulu yamukwata ku bbeere n'amwebakako eky'omwana okwogera tujja kidisikasinga olulala n'olyoka n'okugamba nti eddiini y'obusiraamu esomesa okubikkiriza like covering up for someone dini sijimanyi oliseeka mulamba nze sijimanyi nze afe waabwe ekimanyi nti waliyo Allah waggulu ye yantonda ebisigadde simanyi kyebisomesa but because Katonda tagenda kuvaayo yeewozeeko let us not attach stupid things to religion. Let us respect religion because abamu tutambulira obulamu kwe butambulira. So you don't say such a, because what he did was stupid, sick, era mulalu muto tegukola bulungi ayino jjano gamba mbu eddiini egamba okubikkiriza ki kyekisinza obonyabonya society yaffe wano ekibi kibeere kibi bannange ekibi kibeere kibi mukwano gw'omugambe wakowa kyewakola ekibi omukazi muli mu blackmailing nti bamuwe ennyumba asirike talina kye yeetaaga eyo most eve mu society wadde yamuzaalamu abaana kuba bwe yeebakidde ku oligo amuyita taata gwakuzizza ne baana babajja beebakako ate era salaba emboozi NTV era ng'omwana agamba kitawa amwebaseeko ebbanga lyonna n'amugisaamu embuto 7 taata kati baatuuka ne bamukwata naye omwana ali lubuto also bannanga abantu abali responsible n'oyo omwana me in my opinion I think kyemwakola omuleka muwola olubuto mweyongera muteresa bulumi mweyongera muteresa bulumi. The fact that n'omwana gwagenda ozaala wa kitaawe, that is bad enough, that is incest. Oyo omwana talina ttondebwa, talina kkula. Ekyokubiri nti olwedde omwana ono ayina obusungu ku kitaawe. Kati kiki bagenda ozaala? Kiki agenda ozaala? Mwagala zaala omwana nga tamwagala nga mulinako obusungu. Omwana gwasookera kumakya n'alangira n'amugamba gwe you're supposed to be my brother or my sister, but it doesn't make sense. Already obulamu bwe bwonna bwali destroyed and damaged. Kulwa kitaawe ate azaala omwana amukwe waaki already bamujja mudde embuto bamulumulumujjemu omwana temumulekerawo kyakukola ki bulamu okubeera nga alina kyalabako nti I went through kangambe like omwana abanga waggule omwana abanga kyaki omwana kibanga kijjukizo. It is a bond created. Why does she need to create a bond with her father? A father who raped her. So I don't think that was wise, in my opinion. Then, betukomao kubantu abagamba because no mwana nalaba mu comment section inga abantu bagamba mbu nawe tata wako bakakate jjo n'emirundi nakugisamu embuto 7 nga toyogera and all that. Kati bwokola comment wetu ne comment za jati nganda bamusonyiwa bawo tata w'abaana bo mweswaza bannanga bana Uganda, get past that stupidity please. Tuveewaawo tumanye nti mulekerawo ogamba oswaza family oswaza omwami wakati we naye akyaswala oyo naye muntu mu society naye mbuno bamuswalirako mutomuswaza kyeyakola kyekisingako kumwogerako nti yarapinga bamuleke mu society naawe amuwolereza nawe ajjeebake kuwo tulyoke tumanye nti nno muwolereza nnyo. Kati naawo abaana abamu tebajjako teboogera in my opinion kyendowooza olaba just abazadde basookera ku makya ne bafa ne baleka abaana baabwe. Zaalo emboozi gye naa BBS gye yakola nga omwana omukulu yali oba 6-8 years ng'alina batoobe balala 2 balabirira oli agenda nakola emirimu ku kyalo ne babawa emmere nga basula mu kiyumba basiba biveera n'alabirira banne ne weebuuza kakati abaana bano abato taata taliwo mama taliwo mama teyalina famire tata teyalina famire tebalina mikwano gyabwe abaana bano okujeera kakati bwemanya nti nno osobola okufa n'oleka abaana ne babeera nga tebaliiko yadde ayamba how about ng'omwana abeera ne kitaawe ne batoobe tata wamwebakako very well no okufuna justice wano mu Uganda eyaffe
otambula n'obwoya ne bukugwa ku ntumbwe kubanga singa omwana singa tuli mu Uganda where you know the moment I report this nenda kufuna we banteeka ne bandabirira ne banzija mu bulamu bwange obwa taata kubanga omwana yasologena n'alopa kitaye ku poliisi enkera ate kitawe n'akoma mu nyumba y'omu n'omwana mwali kiki bakigenda okubeerawo abasinga babatta n'obatta and life will move on okitegeera nti ogenda alowoozaamu alope kitaawe abasasulira ennyumba amusasulira school fees yabagulira emmere ye alpha and omega nti bw'avaawo buli kimu kiba kiwedde n'akirowoozaamu n'agaana ekakati nze ne baganda bange tugenda kudda ku kinga ndoopye eddadi n'asirika ng'anyigirizibwa golowooza omuntu asobola obeera repeti n'asigala ng'ali happy mwena ne opinioni zammwe zitakola makulu nti olabika wanyumirwa are you stupid bantu mwe katonda abasaasire omwana kati ono omwana wa Hajjati wadde nga oyo omusajja si yamuzaala omwana atunulamu kuba Hajjati aludde n'oyo omusajja kitegeeza ajja mu bufumbo obwo ng'oyo omwana muto if she's only 14 gwakuze gwalabanga ddadi yalaba yabalabirira buli kimu mami amwagala bali happy ye nga ye bwe yeetunulamu waati alaba agenda kusaanyaawo happiness eri maka relationship ye ne maama we ye mami anakkiriza nga bamugambye anambirivinga mami engeri gyagalamu ddadi anambirivinga kye mugambye ekirala what is the relationship between me and my siblings abaana b'omusajja abalala oba abaana maama be yazaala mwagamba ka bwegenda okubeera nabategedde nti nalopayo taata waabwe abaana buli kimu bakirowoozaako n'agamba kaasirike Mungu bwali musaasira they will find out n'asirika n'akireka n'abeerawo n'anyigirizibwa obulamu bwe bwonna nga yeekyawa abaana bamubeetta n'okwetta n'agamba kanfe mbaviire okitegeera so temutawaana kujajinga baana temutawaana they go through a lot they are already baana bato ne bye bakozesa byabasukkako bali awo they are like little monsters esi balaba ndabe kibinyo kigenda maaso mu ggwanga n'abantu beetaaga justice oyo Hajjati abantu bamumanyi mwe mwamuyingidemu buyingizi n'abalabye wano bakasuku nalaye bakasuku bakibuukidde mangu oli ku musajja muno osalira omusango towuliriza kati Hajjati takulimba mutata w'omwana yafa tata w'omwana ye yajja Hajjati mu kyalo tata w'omwana bw'ali mulamu ye yatandikirako okuwasa Hajjati n'amukuba omukolo makabuula bw'amala omuwasa Hajjati n'atandika emiseegi nga si mwangu ne babeeranga n'entalo awo ku Naluwama wansi awo babeeranga n'entalo oyo omukazi balwananga n'omusajja oyo kati Hajjati atandika ati agambe mutata w'omwana mulaba ng'eyafa ng'omusajja alina n'omusango mu kkooti gwe yaloopa Hajjati okuba nti yagenda n'abaana be n'agenda n'ebyobugagga bwe yabba omusajja n'amukaliza talina ke yamulekera bwe yavaawo Hajji Mutebi n'amulonda ow'ennateeti n'amutwala oyo omukazi mubanda ate mugeza ate alina omukisa takwanibwa abasajja baavu mpozi nga bamwenderako waguno mu Dyamwali takwanibwa abasajja baavu abadde atambulira mu basajja bagagga embaga ze bazimukuba ne zigenda ne mu mawulire yakawasibwa emirundi egi oyo bbaawe yamusookako Hajji Mutebi n'oyo gwe basibye naye bonna aleka abakozeeko damage no wabeewo YouTube atuyambe agende ku Naluwama Arcade mu basement anoonye taata oyo omwana gyali gwe genda ku Naluwama Arcade mu basement onoonye omusajja bamwogere naye Hajji ngenda kwogera tukubikirire vaayo olwalirire basajja banno bali mu ggwambiwa gwamu osirise gwe watuleetera omuntu okuva e Busoga naye aliwo n'amalawo banne oli eri osirise vaayo obeeko kyoyogera omuntu yali asuubula ne konteyina z'emipiira kati osuubula just osuubulayo busuubuzi omukazi yakuba ekigo n'akomalawo n'agenda n'abaana bo bana yalimbye minisita mbu yakuzaalamu abaana babiri oyo omukazi atambulira mu Bahajji ate atambulira mu bagagga naye aleka abakubye ekigo nga kyayagala okuba oyo era oyo kumpi yamutandise kuba omuntu okusiba emyezi 7 gyagenda omala ku limandi emirimu gyo nagiba gize mabega YouTube ono wa Soroti TV njagala ogende nateeti onoonye wali omusajja omugagga oyo omukazi gyavudde alyoka gye wa Hajji oyo
gwe gano nonye ku Hajji Mutebi yaba oyo mukazi serebu wa mu kibuga omwo ebintu byembaga ebyo bwe bitye byabasajja bikiba mugwamu awo n'abakuba n'ababba kuba abakubye gano nonye Hajji Mutebi natete ogenda kanga sache bayita Zuura mumulabirawo nalabye Kalibala nga bamutomeza ngamba kaira bono baga no mwononera ekintu kyazimbidde emyaka n'ebisiyo Kalibala ekyo ekintu bwe kinafundikira nga kyekyusiza ogenda kyejja koti omukazi tabalimba mutata w'omwana yafa tata w'omwana gyali zino president baziteekawo naye abasajja mulagenda muzira babulabi eyamawulana yajja mawulana n'agamba alina obujulizi bwonna nti abadde alabirira abaana ne babiwuliriza mawulana ne bamusukuma mu kkomera n'avaamu obukadde 10 zaatayiza na kusevinga omwaka abantu mwafaayo kati nezino bwe zizo zijja genda ku Nalubwama Arcade mu basement ogenda onoonya omusajja gwe bayita Hajji Kintu Traders gwe genda onoonya omusajja gwe bayita Hajji Kintu Traders yagambye Mbalanga eyafa n'ayogera naye awo omwaganya YouTuber oyo wa Soroti ali mu kutambulira ku bino genda ku Nalubwama Arcade mu batunda emipiira gy'emmotoka onoonye gwe bayita Hajji Kintu Traders akubuulire n'emisango bakyagirina ku kkooti emakingi bwana abakkiriza okwogera naye nga ajja kukkiriza kuba naye kennyini asula akaaba asiiba akaaba minisita Nakiwala baba ayagala okumanya taata w'omwana byadaabuuza agenda anoonye Hajji Kintu Traders ku Nalubwama mu mipiira abakazi olaba omukazi bw'akola ensasagge esooka abantu bamumakinga bw'akola ensasagge ey'okubiri abantu bamutereka bw'akola ensasagge ey'okusatu bamwabya kuba beefuuse bizinesi wakuba gufuuse muze ebeefuuse bizinesi wakuba gufuuse muze kati omukazi yakireese nga yamanyi kyangu naye mu nkomerero ate yeekubye neyeeyabya neyeeyuza kompulitire yeekubye bwa atalina gwagenda kuddamu kufera ebyo mugende munoonye Hajji Kintu mumubuuzo balina akantu ke yasigaza newaka waasula ekyapa bakitwala mumubuuza ani akiina nze nabagamba wano ekintu ekiyitibwa omukazi eyazaalako olina okuba omwegendereza omwana ebbanga mama lyamanyiramu nti bamukozesezza waali waweza ennaku 3 nga tezaali tezinnawera bamuggyemu amazzi gasoma kitaawe kuba yaba taata we. Every man is a victim of this. Every man is a victim of this. Okujawo ng'olina omutima omugumugumu tize siwaayo kyange ng'oyinza okuwonaawonaku. YouTuber wa Soroti TV tuyamba ogende ku Nalubwama Arcade onoonye ku Hajji oyo gwe bayita Hajji Kintu Traders, Hajji Kintu Hamisi Kintu Traders, musobozi wa mipiira omwo mu Nalubwama. Geno munoonyeeko akunnyonnyole lwaki Mbalanga eyafa ku baana. Geno onoonye ku Hajji oyo akubuulire. Bw'ovaawo ogenda onoonye ne ku Hajji omulala gwe bayita Mutebi abawaaki wamamba wange ye Natete awo mugagga wa Munatete. Zena bagamba ekintu kuwasa mukazi alina mwana. Ate kati amateeka gakalubye obeera n'omwana w'omuntu ng'omuyambako mumulabiririra n'agenda akwewakana ne bakuvunaana child trafficking nagwo musitonga gwa defilement. Nagwo muzibu nga gwa defilement. Naye ensonga mulina ekozesa amangu ago. Nze mbabuulira teri kintu kizibu ng'omukazi eyeepangisiza. Teri kizibu ng'omukazi eyeepangisiza. Teri kizibu nga mukazi ng'oyenda naye agoba future. Teri kizibu nga mukazi yazaalako. Nze mbibabuulira ne binyiza abakazi naye nga mbyogera bibayambe. Omukazi eyazaalako Hajji naye alimba. Olina abaana mu bakazi 2 n'ogenda owasa omukazi alina abaana 4. Omwana oyo bamugoba na fees, bali bamugobye fees n'akomawo. Oli ku mukazi ozimbira kalina Hajji.
eme kujajinga kuba wallahi abakazi wallahi twagala nnyo ebintu byo twagala nnyo buli muntu abere kusaidia ffe kugane wawulira lutalo nga lwa mukazi na musajja nga bazaala omwana omukazi buli wakaba omusajja yansuulira omwana but there is a possibility to get to the side mana mujja kusonga basingo mother muyinza okujja kimala tebukine mutabuka bagala simba nako abasingo mother ku wali wawe ekite ekisuka omukazi n'akaaba omusajja yandekera omwana tampa buyambi nenga tebo tula n'owuliriza omusajja asokugamba bannaye nze omukazi namugamba saagala kuzaala omukazi n'azaala omwana nze sirina ssente zakulabirira mwana nze nzijjewa mutuufu nga n'omusajja alina pointi ye naye olwokuba omukazi ono akaabye amaziga bagenda laba omukazi ono nti mutuufu baleme kutunulira nsonga ya musajja okitegedde baleme kutunulira nsonga ya musajja waba jeni bw'otuuka ku poliisi oba poliisi yawa ogenda kusanga kesezi z'abasingo mmadha abaloopa abasajja bangi naye jeni teri basingo father ng'oli agamaze kitange yeyankuzaze mama nge yantama yes edembe y'abasajja tebifundiddwako egi bameka bawulira nti omusajja banaye omukazi yansuulira omwana bameka olw'okuba bo bagumu balina ebintu bye bagumiranga bo okitegeera yes balina ebintu bye bagumiranga bo abakazi twagala nnyo okubeerawo bananga ekitiibwa ky'abakyala stop putting a fellow woman down manya biti ne twerabira ensobi zaffe twerabira ensobi zaffe ng'abakazi bananga tubeereko ate tubeereko abantu abakulu mulimu ensonga ezimu zogamba nti bannaaje naye omukazi oyo ekintu kye yakoze naye olw'okuba nti mukazi munnaawe bo bagenda boza I'm fighting for a girl child oba omukazi yali mu nsobi basi yali mu nsobi ze mba kusaidia ya mukazi kitegedde kakati mu nsonga eyo Hajji ffe tetumanyi kituufu jeni amazima gali nti Katonda kati yamanyi kuba n'abalamuzi bayinza okusala abalamuzi nabo bayinza okusala obwabwe naye Katonda yekka yamanyi amazima